Fake media. Omulungi ali ku fake media ogamoteri na joli kansenti bukimu kitambula bulungi amanya muzikala haja kutunulu mnyami Shafik Lwanga nzaliwo okutosa ku program yaffe awetogerera n'omukulembezeewo lunaku lwaleero andine Honorable Harold Kaija tugenda kuba ntogera ku nsonga ez'enjawulo eziri mu ggwanga wano Uganda nebweru eggwanga Uganda atugenda kwogerako kalulu ke Kenya ebyabaddewo opposition y'eggwanga Uganda twabalabiyo bangi nnyo nga gye bali okulaba nga ate akalulu kano bakakuuma na biki bye twasobodde okuba ntuyigamu ng'eggwanga n'ebyalumidde bingi bannayuganda bye boogerako atugenda kuba twogera ku nsonga ya Uganda. Honorable Matia Kaseja yavayo n'agamba nti kyamazima Uganda tetuyimiridde bulungi mu byenfuna era ensimbi ntono ddala wadde nga President Yoweri Kaguta Museveni yavayo n'agamba nti Uganda eri mu nsi eziri yaddeko. Honorable n'ensimbi okuba naawe erinnya jjajja ly'esuulidde bulungi Alhaji Abdul Munyami ogenze n'olirapinga nga naye bayinza okumuyita aba ku passport office nga bamuyise n'atalikola ki n'ataliwulira nasigala nga yitawo buyisi erinnya jjajja olyogera nga likola ki mpola mpola era ku peesi ye yaŋŋamba nti bwe yalinga mu UPM edda ng'ali mwami Bidandi Sali jjajja wa UPM yali mu UPM naye saamanya byaddirirawo wabikunyumiza bimalamu amaanyi nsaba ombuulize kwakula mulunzi atulaba njagala okutwala omukisa guno okulamusa bannaffe bwe tuli mu buwambe bwa kuno abasajja n'abazaana ba Kabaka abali wano abamanyi n'abatamanyi amanya bagambye njagala okubaagaliza okulaba bulungi ebirowoozo by'empa byange sinze nsinga okumanya nyinza okukusanyusa nyinza obutakusanyusa naye eba debate twesiimye akadde kootowadde neyanzanyusa bannayuganda nga tutandika wabawo essuubi nti ojjamu eyala era ne kati oli bw'atunuulira ng'asoma ku Harold Kaija alaba nti eyala no era akalulu ka eyala nkalimu nnyo ndi mukanoonya nkafeffetta lwakuba engeri gye katali kaalaalembo n'akanoonyeza Kampala Road okanoonyezewa obeera wali ku palamenti kubanga bonna abo bwe bali wakubira amasimu oyogera nawo ku message oyogera nawo ku WhatsApp ennoonya yaako eri scientific nti eringa yakakuyege bw'osinkana abaka basatu weyogerako naawe oba weesiimye juzi nagenda okuziika kojja wange ekyankwanzi nesinkanayo abaka babiri kakati awo naye bukusini Bukenya ne Olembo bingi ne bansuubiza akalulu kakati fa olaba nga olugendo lwakukoledde nnyo ng'osinkanya aba babiri kubanga Electoral College abantu 555 mu 529 so ndi mukanoonya nakati era bwe nvaano ngenda ku palamenti nyongera okulaba nga tukanyweza kubanga olwaleero East Africa eno tugyetaaga nnyo naye nga ffe tusaze as a country kuba ffe tuli wakati wali badde olowooza okubeera wakati mu senta yaayo nga buli omu atwetoolodde ffe twali bali tusinga ogifunamu naye ate ffe tusinze okunyuunyuntibwa gali amawanga amalala yes kati ng'ate Kenya ate ffe eronze wano edda ne mukati kubanga bw'olaba ekintu ekisinga obukulu ye financial sector anti banking sector yonna kati banka ze Kenya zisinga ogifuga emirimu eminene gyoyita egigabwa ssente empitirivu mu zi corporate organizations bana Kenya bebagirina naye bw'otunuulira n'ebintu bye tusobola okuva e Kenya n'obiwanyisiganya naffe bibagula okuva ewaffe otunuulira nga minzaani yeekubidde nga ffe tujjayo ddala buswazi ate bweyagala kutwalayo amajiigo ne bagagaana ne tugamba mbu twateekawo omukago kyasaawo okusaawo omukago nti kwe kujja emiziziko egitulemesa okusibuka ekibaga nti tujje entebe mu ddiro tuzine naye akati ogenda okulaba ng'oli akutega olweyo ogenda okulaba ng'oli akasukayo akatebe so kakati egyo emiziziko n'olaba nti ffe wane waffe tewali miziziko ng'oli ajja wano naye ffe tuba tugenda mu nsi endala owulira bannayuganda babakyunye Southern Sudan babakyunye Rwanda babakyunye Kenya babakyunye Congo babakyunya wane Tanzania naye nga ffe oli bw'ajja ng'ava mu ezo ensi bwogera nti oyo munnaffe mu East African community so nze kimwe ekikulu ekitagala
okuntwalayo kwe kulaba nti bye tugamba nti twajjawo eddiro ligaziwe lyonna ligaziwe bwe tuba twaggulibwa ffe naawe ggulawo nyingire tojja kugamba nti ffenna tunywe twaze kunywa naye ng'ezo ezange zonywa z'olya twagala ffenna buli omu mu nsawo tubiteeke wakati tusobole okulaba nga naffe tufuna muso ekyo kyekisinga nze obukulu. FDC sigwa abagenda osooka ogiggulira wakajja nedda wasookayo gye n'omuntu ne senior council ogalo era bye bakola mu East Africa eyo yasooka ne bwogenda Kenya Rwanda yona Tanzania abasookayo baga nti baali basajja ba muzinzi kubanga olwokubanga yali etandika twayaga tusindika omuntu eyakukola mu byobufuzi gye n'omuntu yali yasoma byabufuzi n'ebya military ne experience ye council ogalo nga mpulira ategereka mu constitutional okulaba nti tuzimba ekintu ekiwa omusingi ogw'amaanyi kati wakati awo emyaka 10 ne batugobayo anti awo wengambira nti essaawa eno bw'otunuulira FDC essuubi olina mu babaka b'NRM anze bwe mbatunuulira bonna bonna tulina babaka ba parliament tutunuulira era nga yes kubanga electoral college bwe bagenda okukubaka ekiguzawo campaign si kusaba babokalu kusaba abo abatamanyi birowoozo byammwe nti birungi essaawa ya leero tuli mu kunoonya tiimu ya Uganda egenda okuvuganya ne tiimu ye Rwanda ne tiimu ye Congo tiimu ya South Sudan tiimu ye Kenya ne BTZ Mwami Magogo ye chairman wa president wa FUFA muwagizi wa Villa naye abanoonyagana cranes tanoonya abavira bokka era olusolo lwejja kubanga tugenda kuvuganya ki musiziri endala bw'obanga ddala oli serious mbu oyagala genda kuvuganya kufuna bikopo n'okuwangula onoonya akola ki asinga naye bw'ogamba nti onoonye mukwano gw'onoonye owuwo oyinza okgenda okulaba babakubye 6 babakubye 5 nga buli ayagala okufuna points azijja kummwe kakati njagala tufune ttiimu ng'erimu abasambi nga naffe tugenda kufuna points olwa ttiimu yaffe so ndowooza awo nze mba messimu eyo ttiimu bakusobye nti gonovaamu amagoolo era akalulu kano nze nakasitula level bwe namala okukayingira munolanga ne bannayuganda balanisa okwogerako baza kusitukusabira basangawa era singa akalulu kano bannayuganda bonna baali bakakuba singa nze ndina kankoze eki tutesinoonya kalulu kubanga kyensobola okugattako bannansi bakimanyi era nkakasa era bannansi bangi boogeri n'abaka wa palamenti nga bansabira akalulu kubanga omuntu wa bulijjo kyasobola okunkolera kwogera n'omubaka wa palamenti n'amugamba nti kaye gyewe mumpi era mbasanga abantu bange no bakuŋŋamba bami ng'oluusi n'abantu abagamba gwe tobamanyi ne bagoberera mikutu egyenyawo ne balowooza mu Uganda oyo mwetaaga okugattako nga tetunagenda Kenya mu ddakiika emu oyogera ki ku kya Mwami Tango Doi okuvaayo n'alaga nti ayagala yo ababaka be bawagire ba NRM n'aba-DP okweyagaliza kya buntu ne levo ya Dr. Tango Doi omusomesa wange Makerere ate teba ya bulijjo teyali badde ya bulijjo mu nsi abantu ina levo bagamba ab'obwongo obunene those with big brains boogera ku issues ab'obwongo obwa obutonotono bo bakubaganya birowoozo ku bantu gundi wamuwulidde bebola olugambo kakati waliwo abo wansi aleda aboogera ku bintu ebyabaddewo kati abawansi ne boogera ku bantu kakati Dr. Tango Doi ali ku level eri eyali badde ng'etunuulira ebintu nga bikola ki issues n'agamba n'atulanga nti mu East Africa twagalayo ki twagalayo bino tiimu eyinza kufaanana etya yandigenze n'erumba bwe tugibuleninga bwetti tuba tuyitawo naye bw'abanga naye alowooza nga bali ntandika okutya naye nja kumunoonya namusanko ono twogeramu katono kweyo issue nanneetondera ne mga Dr. ekyo nali badde sikisuubira nga gwe oyinza okugamba nti owagira ebira byewagamba okuwagira naye nga baani abavuddeyo kuba abiwagire ng'otune naani akutte bendera zaabwe nange onzise ku minzaani nga bwe babeera bansinga then nzireka nze bwe ndaba nsinga nzireka kati nga waffe mu FDC singa Honorable Salam Musumba yagamba mbu ayagala ali ngene nali sijja kuba mmanyi ebiruubirirwa byange asobola kubyetikka obulungi
sina kindi n'okubisinga. Yes, singa honorable Nandala Mafabi mune byanfuna munnange ate mukamaawo. Yes, nga yagamba akola ki nayitegedde mu ensonga z'enjagalayo asobola bulungi okuziguza. So Dr. Tango Doi statement gyawa ndowooza siiye samulabako ku video nawulira biwulire oluusi ngwanaga n'okulowooza nti bamuwayiriza nti njwanja. Yes, neyanzeegawo nyini. Nsaba tuwumulemu katono tugenda kuba tukomawo tutandike n'ensonga z'akalulu k'eggwanga ali e Kenya. Katuwumulemu. Epic Media. neyanzeega akyaliko eno ye Epic Media mukutu oguli ku YouTube wamu ne ku Facebook atukutuusaako ensonga zonna ezigenda mu maaso mu ggwanga. Tuli n'omukulembezeewo ano tuyogera ku nsonga ez'enjawulo. Katusooke tugendeko mu ggwanga lya Kenya. Tujja kuba ate tukomawo akanyumiro kaffe akasembayo twogere ku nsonga z'eggwanga Uganda, embeera bweyimiridde mu byenfuna kubeera tulina munnabyanfuna waneeno. Honorable Harold Kaija, akalulu k'eggwanga lya Kenya, banna opposition bangi babaddeyo era bagenda okuba nga bajulira akalulu kano. Bangi ku bo bavayo ne bagamba nti ebimu ku bibala byeyo ddala wali nga tebannalangirira nga bagamba nti ekyamazima kanjawulo nnyo ku kalulu ke baalaba mu 2021, 2016, 2011, 2016 ne 2021 n'obulondoozi obulala obubadde wano mu ggwanga Uganda. Gye kaggweredde nga tebagamba nti waliwo ebikyuseemu ebitonotono. Nsaba tutandike ku kalulu nga katandika. No, of course fe abagoberera global politics ne geopolitics oba regional politics, Kenya irwanya okutuuka weeri. Tekize buzzi lubadde lutalo lwennyini okutuuka awo olaba. Bapolitician mu nsi yonna nga bwala ne Trump era ayagala okulowoozaamu nti era ayagala okufuga nga African dictator. N'asanga ensi yakola ki yanywera. Era ojjuka n'owa president ayagala bulemerako kubugaanirako. Agenda ogiraagira bw'ati nga takyali president. Nga takyalina bamuliko. Nga takyali president. Naye bw'olagira abasirikale ogenda nga takyali si gwe gw'obalagira. Bagenze bazimba systems. Ne mubaddemu okulwana, mubaddemu n'okuyiwa omusaayi okutuuka awo balaba. Kyovula abazzi bakati saa zino constitution yabalina constitution ya 2010 yaza mu 2010 okulaba nti bagenda bakyusa okulaba nti bateekawo institutions enyeevu. Yes. Ne bajja n'agamba akulira poliisi president sigona ab'omulonda. Akulira akakiiko by'okulonda sigwe. Egundi akalulu kanaatambula nkatya kanaakola ngatya. Kyova olaba nti ko n'obubbi bwako bwangu okutulesinga. Bw'olaba nti olwaleero bannakenya oli akubalaale nga teri amuganye kubalaale, omugagga n'awagira atawagira gavumenti nga teri amukoze eki teri amwongeza misolo nakutatya yoba n'okutandikira ddala okubeera mu kalulu nga yinkambe ntaliimu. Yes. Nga muto nga tafudde naye nga muto nga waali ate nga takifunye mu buzibu. Naye bali badde akifunyemu obuzibu naye ng'ennyeza gye banyweza ng'amanyi nti ssebo obudde obutuuse obugende kibala na kirwane nga moyo abakonkomodde emyaka 21 ne bagati tugenda kuddamu kukkiriza mukulembeze ajje wano atufuge emyaka egyo. Ekyo Raila Odinga kyadaga kyebata nka musabasaba ng'egye kyenda gitandika. Yes. musanvu Abaraila ne badde bafuzibwa emyaka 9 ne bakubwa. Kakali kye kino kyolaba nti basobola kati okutambula n'akubalaale nga tewali tear gas, teri majege tolola ku nguudo, tewali muziziko gwonna. Kikyo kati kyokola ki n'okya ne kituuka awo ne bavuganya nga president ale ne babawo n'asobola okuvuma president ne watamugamba ngenda kukola ki kukwata era nga amanyi ne beetwala n'atuka
buli omu n'atambula buli kanyomero n'akatokamu n'otawulira nti apolinga agenti baba batutte ntyaji n'otawulira nti poliisi n'amagye galina oludda nga gali mu kukola byago nga naye n'abantu bakola ki bakola byago ekyo balwanyi bulwanyi okutuuka awo nze ndi mwagizi wa Raila Odinga lwaki kwabadde ne Karuwa no mbadde mpagira Odinga ibbanga lyonna kubanga atufaanana alwanye nga ffe struggle yaffe tugirabira mu kifaananyi kye bwe yakufuna ku buyinza enkola yali emanyiddwa bwebeerako prime minister talina rekodi ya bubbi teri ayita Raila mubbi ade Kenya natamwaga teri amuyita mubbi n'azimba infrastructure era ebiseera yabeera mugundi mu awo nga ne gundi ne John Pombe Magufuli ye minisita wa Waxi Tanzania era ne bafuuka ba mukwano era yatazoga nti awo n'oluguudo sena nalwazimbira lwe nali nluzima mwampitanga mubi n'azimba enguudo n'akolera abantu constitution n'akola bikiga olaba omuntu ng'akola ebintu ebisukka ku ye kubanga olwaleero mu nsinga eyaffe abantu basaba ofiisi bo bafune ebyobugagga n'abaana babeere bulungi ne mu Uganda abantu abasinga tebakyakola mirimu bakola ssente ne bannama abasinga bali mu mawulire gano agalimu gamuwe ssente tagaliimu nti akole kozi eyamba okufuula eggwanga lino ffenna mwe tuli era bonna bonna obasanga bafuuse ba PR mwena basinga ba PR baabo abalina ssente abalina obuyinza kasaba nga asobola muwaki kasente bo bannakenya bali mu kuzimba ekintu ekyo nga kibuukaawo kati ekyo Raila Karuwa amanyiddwa okulwanyisa obukenuzi okunyigiriza eddembe ly'abantu nze ngaanyigirizibwa siyinza kunoonya bafaanana ebyo nonsanga nsimbi walala amba musiru ne bwe yalina obuyinza bannaffe bangi abaaddukangano okunyigirizibwa nga Raila n'abataasa okuzzibwa wano n'abamu okufiira obulamu bwabwe ekyo Raila mpulira ng'akimmanja era nga mba nnyinza okubaako kyemukolera n'alibadde nkikola ki nkikola so kisinga amaanyi ddala kumuwagira kumusabira kumwagaliza nti singa abakulembeze abafaanana bwe batyo tutandika okubafuna mu Africa ojja genda okulaba nga Africa ekyuka kubanga mulirwanaawo byakola inewe binawe bikuafecting oba oyagala oba toyagala kyova olaba olwali akaluke Kenya muli mu koogerako muli mu katwalange era abadde bawulira ne bannawule baayo nga beeyagala kaga omanyi eggwanga lyaffe ensi zonna eza East Africa zituli nga kituufu zinulidde akalulu tubasinga ebintu tubasinga bali mu kubala batusinga okimanyi mu 86 GDP yaffe yali ya biliyoni 4 ng'eya Kenya ya 8 kati olwaleero yaffe eri 4 bo bali mu 8 batukubisa emirundi egiwera 5 bakulaakulanye bw'ogira mu nnamba luli baali batusinga biliyoni 6 kakati olwaleero batusinga biliyoni ezisukka 100 eyo mu muzungu tetugita rocket science ffe mu byenfuna tugamba success erina formula si kufukabira fukanyinza kola ki kusaba mwina okubaako bye mukola mutuukewo mwagala okulaga tebisobola kujja by accident era ntera okwogera n'abavubuka bano abagamba abadduka kgenda bweru naye mbagamba ensi ezo mugende muzikebere waliwo abaazirwanya ne zifuuka bwe ziri nabadde ku mufu nga nziika oyo kojja wange Kanso Semmambo fuka yafudde ku myaka 32 nenga kojjawo yes naye nabadde ngamba abaziisi nti eggwanga lyaffe nti ngamba abaloya ababaddeko ne mga agenda otunuulire abantu abadde beesimbyo kwalite y'abantu abadde beesimbyo Kenya professors doctors yeyo level katunuuli waffe bakajambia
abesembawo nti abakugu batidde politics bamutunuulidde kati balese bawanabi babakulembere kati ne basuubira bawanabi babakolera ebirungi ekitegeeza okukanya n'ekiriwo nti abalina diguri balina babakapaalamenti si just degree abakugu baffe our best balina obeerayo no kakati wagenze mutale center nga balwani akaluka kakodinga mulimu professor Nyang professor senior counsel Rengo international lawyer awoze emisango ne New York neewaayo na nga yaza okulwanira ki kakati fwaffe sindika bosindika abatamanyi buyinza abatamanyi ki bosindise mutale center oli gwagamba kwatayo kano ekintu kino kikole ki kite nalabanga ddala sana okikola ki okivaamu nengeri abatasha yalina kyebeetaaga Professor Nyang yazemo okufuuka gavana w'Ekisuumu kakati fwano noonya omuntu ng'alina doctorate ng'alina district gy'akulembera Uganda taliiwo wano FDC ffe tulina senior lawyer ng'akulembera ekibuga kanseri ya Sulukwago negenda awalala alina empapula ze za minzaani zakolaki kakati ogize omuntu ebintu bye nga bya minzaani kibategera ne quite of work egenda kubeera yakolaki yakunoonya ku minzaani kati bw'oteewuunya nti eggwanga eggagga eryaffe ate abantu baffe baava okufaako obufi kubanga abantu betukkiriza batutegeerere bakibogwe kakati bannakenya era kyovola nti otunira abasajja bannakenya nasikuoko genolabanga musajja ennaku zino bannayuganda abamu bashifutinze bavudde ku TV zammwe batuula balabaze Kenya kubalaba bulotwala boti ku TV ye Kenya nolaba level ya debate nolaba nabuuza ebibuuzo ekibuuzo kyabuuza nagattako na kino ogenda okulaba nga engagement yaki buli agenda ko tavaako kati osanga abannaye kyovola nti osanze bannayuganda olwaleero balina interest mu politics of Kenya okusinga ki ewaffe olwasanga munnamawulire n'ekintu kyamanyi etaaga kukyogerako goba okyogera akali nolimba nosika yeruno etayaga anendanze ndi wabya bamulye oli munnabyamule muki munnayuganda nti naawe nyine osokukwata muzindalo guno nga gwa atanoonya bululu osanga abantu basokukuuliza okusinga ki nze nogaba nange nedde ensonga eno mbi ng'ogikozeko research n'ogeneralizingira abantu n'ogikuba wano ekyanalysis bannamule bannayuganda bakivaako ayinza n'okutimbula omuzindaalo n'akwata WhatsApp ye wano n'oyogera byonna byokola ki oba kasasiro oba ki notambula n'okola ki n'ogenda kati eryo eggwanga terisobola kukula bannakenya tosobola kugenda okusaagirasaagireko olina okujja nga weeteeseteese kati yerevo byobola nti akalulu kaabwe katutadde ne ku pressure olalaga lwaki nze badde manyi pressure ebaddewo okusinza bebalaba akalulu ka 2 no ndi mukwatunuko kati nkuga ku bannayuganda bakagoberera era bakategeera nnyo lwaki balaba KTN balaba Citizen balaba NTV Kenya koliko omulamwa n'empapulaki zonna kakali bali mu kigamba mmwe ndi bwe mutaasulerevo mujja kutuuka nga muli yakakati ojo otunuulire nze ne bannayuganda bannyumira bw'otunira ku YouTube olina ssaayo ka video ka comedy mu nnaku lumu kaba kalina viewers 5,000 comedy ate naddala ngaawemula bamwagala nnyo naye ojja otunula egenda ku page ya Raila Odinga nga kuwali ayogera olabe views newe yabadde live nga ziba muki ziba hayi kakali kikulaga bo be batwala ebiri serious naffe betwala ebiri ki olowooza bannayuganda bo tebawedde mu buggu essuubi ne bagana naye lwaki ebyobufuzi bino tetubivaako baba akati webivaako n'okola ki politics by definition is the science of managing society. Politics yasalawo borwaninga media yo. Yes. Politics yasalawo ekika ky'enguudo z'olina. Politics yasalawo ekika ky'amalwaliro g'olina. Politics yasalawo ekika kya malwaliro g'olina. Politics yasalawo oba olya oba ofa. Politics yasalawo wa obateeka eddwaliro. Politics yasalawo ani afuna omulimu omulungi. Abalaba gundi eno mugende mugugulinge Jennifer Banturaki
go bawadde oba Civil Aviation Authority sente zafuna olaba CV yakugambye abatanasaamu limu ne bagumuwa naye ng'obukugu bwe bwali ki bamuyita business woman business zaalimu tebazikola ki tebazoogera ne bajja ne bakugamba sima yakolako mu Air Uganda eyakola ki ekyaliwo oba omugenzi kakati guwa milioni 87 ng'olunaku afuna milioni 3.5 omusomesa ali mu mitwalo oyo naafuna sente ezo bamuwa emmotoka erimu driver bamusasulira bamuwa airtime bamuwa lanchi bamuwa amafuta bamuwa sente z'okucyakalamuko teziri ku 87 nedda ezo teziba actually sente ezize tazikwatako Sumaya afunaawo degree Sumaya nagirayo social worker yalibadde mwene NGO nakubudaabuda abantu alimu bye nebagira public administration yalibaddange eyo kaawo bwatyo nga talina nti oba nti yagenda n'akolako mu Kenya Airways yagenda n'akolako mu British Airways yagenda n'akola mu Ethiopian Airways ng'ebyo mu ebyo tebikola ki tebiri ku linnya lye naye yafunye omulimu ogwa milioni 97 nga tavuganyiziddwa ngali disappointed politics yasalawo ekyo Bannayuganda mugenda kukola muto bakumyawo emitima gyabwe kuba ndoza tojja kujjawo kyagamba nti Bannayuganda bali nnyo mu byobufuzi ekiba nedda okubakomyawo ku mitima gyabwe n'okujja gunnyo nga tonsasudde mba ndi mukola ki kubakomyawo kukola nga tibansasudde okwogera katugenda ku radio noza TVM yali nsasudde ng'impita consultant n'ojjako nekola ki naye nga ate neeka neekukimeeka motoka neekuvuga nejja neekudropingawo waliwo breakfast ki nemana okola ki nosayininga sente ne some other conferences oluusi ezituyita neesinga media houses gwogenda obugenzi mafuta n'odduka nga kikyogezaako nga nti lino lijja okuba ettaffaali lyengatta ku ggwanga lyange kubanga nze nkimanyi ti obugagga bwa abantu milioni 97 tebuli sustainable ng'abala bonna baavu lye bayita eggwanga okuba nti ng'omuntu bw'oba ng'oli mwavu mu nnyumba yo bw'ofuluma ebweru ogabana ku bugagga bw'ensi yo mu nguudo ennungi security ku mataala nga teri asobola kukola ki wala ba security ng'osobola obwanga oli mwadde osobola ogenda mu ddwaliro bw'oba nga tolina bulungi sente omwana we asobola okusoma ng'olina insurance n'ebirala kati oli mu byabugagga byaki bya nsi yo nugamba nti nga obwavu obukoba muki mu nnyumba yo naye bw'ofuluma nga naawe weegazanya ku byobugagga by'eggwanga lyo zosanga kati ensi saddewo ne wifi ti bw'ofuluma n'osanga bibuga ng'oba neki ne wifi yogamba nti buddewo naye nga bw'obeera eno ekiwalidde Raila Odinga kyadde agamba nti abantu anaabawanga buli famire emitwalo 16 18 okutuusa nga bavudde mu eyo embeera nga nabo basobodde okwetengerera kati ensi ezaffe ne bw'obeera mugagga olufuluma ennyumba ogabana bwavu eggwanga lyo obwa Uganda mu nguudo embi motoka yo neyabika amasannyalaze agavaavaako n'oba ng'olina ssente n'ofa mu ddwaliro ng'eri ekyuma ekitaliwo musawo takola ki nga taliiwo amasomero amabi security embi omwana akutega nakukuba akatayimbwa oba nanyakula akantu ku mmotoka yo ebyo tuba tugabana bwavu obw'eggwanga lyaffe so ekyalibadde ekirungi nga bwogenda mu kyalo gy'osaba mu kyalo nguli ayinayo amaka ge tekuliko geeti tekuli kisaakaate kubanga abantu baayo balabanga abalina obwenkanya naye kati ffe wano weerabire bwerabizika geeti ekiro kimu nga tokagadde gadde akatono ebiri mu jalo gyabikola ki abali ku mizigo bakutegeeza nti bwerabira akatole ka sabbuuni noyingirako mu nyumba tokola ki tukasanga emmere eri ku gundi ku sigiri etokota bagikola ki
bagitwala kati eri eggwanga lyokola ki kyekitulera tubagambe nti bwe tuteerwanako tujja bisoolayo balooya bakuba obutayimba ne bafa tufunye kosti nnene ey'okuba nti abantu balowoozeza nti bwe najja n'ensoma n'embeera bulungi nti nja kuba bulungi abalala tebinkwatako bikwatako so bannakenya beeri gye bakola ki gye badrivinga okulaga era olaba mu kampeyini zaabwe ensonga eyabadde enkulu yabadde ya byanfuna mu ggwanga lyabwe gw'otujja otya mu mbeera embi netuuka e Uganda babukupingalo yimba oli n'aleeta obudodi ne badduka emisinde nze ndi muganda wo twasoma naawe twakola otya ono tuli mu kikuteyo n'obuuza kozi gwowagira yagambye saagala kumanya tolina kyotugamba ngenda noono kati bw'osaba mu bitundu abantu gye bapinga mwami Museveni oli afuna bulungi bivumo bimanyi kuvuma mwami Museveni n'afuna n'olulimi obikoyiringa endulu nevuga nobuga naye yabagambye eki leo omwana ayogera kakati gye bw'osanga gye baagala mwami Museveni n'osanga bakola ki bamuyimba buyimbi musiba mutabani wakakutaasi manya mulaalo biki ng'eyo kumuwana kwekola ki kwekukwesa akalulu Honorable Kaija nga tuwunzika ensonga eno kyetwogedde ku kyabannayuganda okuzza emitima gyabwe yes mukikola naye bannayuganda oza tebaggwamu nnyo essuubi nti be bawagira ne babawa n'omutima gwabwe baba bali awo ng'ate bakubye enkyukira ekyo kyotolowooza nti kibazza nnyo emitima bw'obulojja e Kampala leyo ne lugaana nojja enkya notafuna ssente nojja kulwokusana notafuna ssente kulwokusana todda okomawo kuba olina kunoonya ssente so obutakoowa gye kisinga ekisinga obukulu olina omwana oba abaana obadde nabo nga babbebi wolabye omwana ng'atandika okusituka bato bange embalaba mirundi emeka gy'asituka atuuka okuyimirira asituka naddawo naye giba mirundi 10 oba 2 giba miyitire giba ngana mirundi 10 bw'ajja bwanagona ye nankube mu ngalo naagula nakola ki mpaka lwakola ki lwasituka tobeera mu kintu mu kino ku lwange beera mu kintu kino ku lw'ebyokkiririzaamu buli bbanga lyonna lyonna nga nkyabiri mutambula nange bw'osanga mbivuddeko nkola ki goba gwe tuyite omulama gwe ŋŋambye omulama kyekiki kyekikulu sinze toga mwami Kaija tosobola kuggwamu ssuubi singa olaba mukamaawo kandi omukulembezeewo kandi Dr. Kanokiza Besigye ng'akubye enkyukira kiki kyofunamu ye gwenta n'osigala nga ki sirabangayo omuntu afiiriddwa muntu abadde amulabirira naga twinge ffe n'entaana omanyiyomu ayinza okwekyangacyangamu naye kyangacyangacyangana n'okugwawona n'azirika kumpi n'entaana omuga tukutega ate awo ng'akola ki adda engulu kino bwekikola ki bwe kiri bannaffe yali asomesa ebyamagye mukwano ogwosinga okwagala olayo ne firimu n'agwa teweekuba sasi ate kikwongera maanyi ba oli omuyekera olutalo lukola kirugwe mangu n'olumba bulungi kubanga abantu bangi ekibajja ku lutalo kugwamu maanyi n'akoowa Dr. Deobaga nti agundi akooye tutera obbala akooye atuwaddeko kyatuwaddeko n'akola ki n'agenda bangi bakooye wona abala bagenze sayidi eri naye ng'omutima ambi gukyali eni wamala okujja nafunamu kayina jayiza naga mwebale kulwana ng'owuli akyabaga bukola ki mwebale kulwana mwongeremu ki amaanyi olusi n'omusanga omulala n'abaweereza amafuta mugire nga mwongeramu ki mwongeremu amaanyi mugguke nga takkiririzaayo abantu bangi abakulosinze ova zirwakuba nti bakkiriza mbali bakola naye lwakubanga amaanyi naga nti niwomanyi in the interim I must survive nakansoke surviving nagamba omulamu yarwana namala nazikola kina bazogira nga abasajja bano babbi n'abakunyumiza nga babbi ekibeza ne mwami Museveni n'ekyuma ekikebera obutwa kibalitegeeza nakkiriza n'abamwako bamwetolodde bakkiriza ndi byakola bifu kakati alina amagye mapangise kati amagye amapangise obeera ogakola ki baŋŋamba ne ku mmeeza ekubirako ekefute
oli bwagula obwati ng'agikwa oyinza bagoze ne pisto abamukuuma ku ringi bamusembedde tebaba na mundu abakuma president tebaba na mundu naba batya so kyegeyinze tommalamu maanyi nsigala nkyakola ki nkyalwana n'abala bangi ekibaleeta mu lutalo luno bangi byanjawulo oli ajjamu waliwo abajja ng'oluusi yaggwamu n'agamba nti oyinza okwesimbawo kasi abantu baffe banjagala naye bakiiba opposition najja neyesimbawo n'awangula kati gaada anoonya kwekubako ki nakwetereeza era omusanga alwana buli kasente kalabye ng'akola ki nga kakwata era wamu n'okusirika ne bakola ki ne basirika n'osanga omulala ng'azze okwopozinga Mwai Museveni amulabe nga ddala ye gwawagira naye ng'alina kuyitira eno amulabe musooka omukubekubemu era obabulya mukama wange naye bulijjo obiwulirawo nga bulijjo muneekwaka bulijjo banne nga nsanyusa okukula n'omulala ng'asemereddwa bulijjo njagala ompiti yese nga bulijjo kyakola ki kyanoonya ne boona abala abajja ng'alina ebyo byawulira byayagala okutereeza ng'ayagala okugatta ettaffaali ku lutalo abo batavaako bo basigalako nga tumaliriza nsaba omalize n'ensonga y'e Kenya akalulu wano gye kaggweredde gw'omu ku basinga okwemulugunya akalulu kano kuba gwe yasinga okugamba nti Raila the 5th ye Raila yawangula akalulu kano akalulu ne bakakwatamu lwakwanga institutions zaabwe z'amaanyi etteeka lyabwe eri akalulu ligamba nti banaabanga balangira ebivudde mu kulonda bonna banakkiriziganya nti bayita consensus ne bagamba olwaka buntu bakatadika nti bayinza obutasikkiriziganya ne waakiri abasingako bakkiriziganye bali abantu 7 basatu be bakkiriziganya nti akalulu katuufu abana musoga akoba ne bakoba nti be tibibonangako sibirabangako ne batakkaanya bwebanga abana bakagaana kakaba kafu waliwo bagenze ne bakagatta nolaba bagatta percentages nga kikulaga percentages zino bazijje mu mutwe ne baziwandiika zagenze okukakkana buli point ne babuyiyayeeye kakkana nga 0.1 ekoze eki eyiseemu percentage ebeera computed nga muzze ku zino figure yali bale teyina bwekola ki bwebanga eri computed mu ne computer tesa kusukkamu kale okuba ndi badde bayina oluusi oyinza n'okusanga eyakibagattidde yagende namwe mubbi ennyo ogw'eggwanga ne gukola ki ne gumugjamu naye akandekewo mu maaka ej'okuyamba okugenda mu kooti nakyo kisoboka kuba teri statistician ayinza butagatta mu figa ze zibayitamuku twamanya mbu akalulu kakwatibwa mu computer ne bakwala neza TV ng'ebigenda ku TV nga byanjawulo kweno TV ne kakati omuntu ajja n'agwana n'akataapinga naye kale okuba nti enteekateeka gyali bateka ebyo nalina babirowoozaako byabadde bisobola okulabika era kakasa kana akalulu kooti z'e Kenya nga bwe zitali ze Uganda nga bwe twakiraba olaba ayiwa kali nga electoral commission nedda nga electoral commission simu emuvudde abaga nti akalulu kabbiddwa kibukati ate nze naye kinza okulaba nti bannakenya bakwita kwetega kyovola nti olaba bannakenya bali nnyo mu international forums oyo omukyala Kyerera Juliana kati otoyina conference yansi yonna mutagenda musinkana teri mulimu gwa nsi yonna gwagenda kusaba ne batagumuwa olw'okukola kiki omanyi bino bye tukola bisobola okufula okukaalo oba ne bikufula international mu international politics ekigambo kye bayita integrity kikulu honorable kansoke mpumulemu katono ngenda kubeera nga tutandikirawo tugende ne ku nsonga esembayo katuwumulemu Benefit Media. Kulisaayo wenna tukyali ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda n'ebweru bwayo akanyomero kaffe akasembayo
mbadde nsaba owunzike nkusazeeko olw'ensonga y'obudde wadde okyamaliza ku nsonga z'e Kenya. No, Kenya mbadde mbuga nti bana Kenya kaliwo bafuuse international. Yes. Level y'ebintu byabwe si yabyaffe eri waggulu. Eri waggulu. Era kyova n'enzibe y'akalulu eri waggulu si enzibe yaffe ey'okusobola okuba abantu ennyondo. Nobba n'obasiba. Abba eri nga talina physically kumpi gwa damages. Naye nti badde gamba nti balesewo mark nyingi nene abantu bali bakiza okubeera n'amasimu recordings mpitirivu. Internet nga kweri. Yes, internet nga kweri ezavudde mu field zetuwakaza nti kana akalulu kajja kuddibwamu. Naye nga gagaye nti ono omukyala asitudde abakyala bana Kenya. Obadde okyanyumirwa Martha Karua. Yes. Martha Karua ali ku level y'abawini byanyima. Zirevu zaabwe. Lazo obasanga ku National Conference nga pasituko okugaga nti Martha Karua azze. Tebagamba omukyala bagamba Martha Karua. Omayaga nti omukyala omanyi bambi omukyala abe waabwe. Kada tubakyato yanyo kisima kya affirmative action mukuba kwatira kisa. Ayimirirawo. Omusajja n'akuwa level. Nzabe bakazi nze benzikiririzamu. Zisagala bana abakazi sebo mukama wange nafukamya naye kulwa nokwe njagala abakazi kadi ngoli omukyala nayimirira nagatuganya ebyo wano gwabuuza hajja Tamina former headmistress nabisonsa asobola okuyimirira n'agamba nti ebivudde mu kalulu sikkirizigana nabyo mukama wange yakwesa omulimu n'abifuula bibye hajja tekyo kisobola wano mu ggwanga kiyinza obba tekinnatandika kandi kiba kitegeeza tetulina mu community y'emu tuli mu nsi ndala kyova olaba olwebwe ogenda e Kenya otulina nga tetuli mu nsi y'emu waliwo ebitundu wogenda e Kenya nga bwekuba ekifaananyi so okulima omuntu tuli London aye nakkiriza. Yes, nga bwolabika wano mu Uganda tulinawo kifo ekyo wagenda ne kololo oyimirire kololo wane waffe sababu esinga kololo wagamba high end ndagawa kololo wa kyenjagala ekolo kati kuba nti yo ate siwali emiti nadda ambulira wantu wano n'abalaba amma mujja komenti nga muwandiikeko bakubulire mumbulire nti wano nti bwekuba ekifaananyi olayinza okulowooza mbu oli Bungereza oba oli mu Amerika tewaliiwo. Abasajja olwaleero bali mu speed train fe tukyazinyumyako gaali y'omuka ewaabwe kati ki egize balina enguudo nga fika ngo olowooza emmotoka 5 zigedda sayidi eri nga ki etala zidda sayidi eno kandi ffe tugenda kati ku level ya mmotoka ez'amasannyalaze kati ffe tuli mu kuzinyumyako ate bo bali mu kuinstallinga wezigenda kukyajingira nga obadde ovuga. Buli ssomero okwakubiddwa akalulu era primary school mwabaddemu amasannyalaze. Tebatumye bantu kujja na tooki tibannange tugenda obudde buyinza okukwata wano mu Uganda tulina waga talina masannyalaze kuba kuzaalawa banzaala wano waffe Luzira nakawo monoka muwono wamma tali musimu mubeera ate ne bw'atambula wano bano ba zero grazing bali wano Kampala Luzira bana neyanza nnyo neyanzeeko okubeerako nammwe. Amina se mbadde nsaba tukoneko katono nga woli munnabyanfuna tulowooza etopic wetala tujje tugikube nga tugikuba nga y'amaanyi nnyo nga namba bwamojju ezo dakiika zo 5 tezoogera ku mbeera y'abantu ogyogere tugiwe obudde obumala. Amina ba wiiki ejja nga tubabuulira ebigenda mu maaso mu ggwanga. Amina neyanza nnyo neyanzeege nsaba onsibulire kwakulaba omanyi batugaana okusiibula abantu abafiiriddwa kuba bali mu lumpe. Lwaki bannayuganda ate oba oyongera kubassaako ki obagana tukyaliwo
Kibagamba. Okay, ne ba wetola wetoza gino atakola kitakulaba. Yesu nga kibagamba obeera ko afiiriddwa tosibula. Tosibula wetabuwesi. Kubanga baayagala kampani. Kati tubeera kuno ffe tubagumya. Ekigambo kye kisembayo ku programu eyo. Eri mu Uganda akulaba. Bannayuganda mulina okwetaba mu nsonga ez'obukulembeze. Bannayuganda mulina okusitula levo ne mutandika okukola lisiti y'ebyo bye mwagala mu ggwanga lyammwe. Ebyo bye mwagala mu ggwanga lyammwe ebyo buli gw'owakalubya alina okusobola okwogerako. Tera nnyo gamba abantu nti butiiki gy'olaba tugenze kukuba kalulu teba tiiki butiiki. Mu tiiki eyo mulimu human rights, mu tiiki eyo mulimu democracy, mu tiiki eyo botiikinga amasomero amalungi, amalwaliro amalungi, emirimu, enguudo ennungi, byonna nga biri muki mu tiiki ki emu. Kyovola nze sironda buli kifo. Oyina mbyolaba ebitalina makulu. Kasankusanga nga kuno siina gwe nawuliddeko. I don't vote. Kuba kiba kitegeeza nkutaddeko stamp naye nga sirase simanyi byenkoze eki. Nedda awunvaawuva era ngaako sikaagala. Bano si bamanyi. Siina gwe nategeddeko. Ne bo basanga kinyomo. Anti bagaba bye babagamba. Baani? Bwe mubagamba mu abakulembeze. Era ng'onoonya ani akutegeerera. Nekiba kisumuluzo mubagamba ekisumuluzo. Yes, anti kyovola abayinza ekisumuluzo kuba nze mbaterako siginiki. Era nwana nnyo okulanga buli akikutte. W'amaanyi. Mu mutwe gwe mulimu ekirimu. Bwena mulimu jjanka manyi nobagane nga nenkubuulire. Ekifo kyosa oyinza okiwangula naye omulimu oyinza obutagusobola. So n'omussa. Yes, nonga nti omanyi obulamu okwetagisa nga okuwangula osobola. Ekyo sikigiraako kuba nti bannayuganda bamanyi bw'obakyamula obulungi bubakuwa akalulu nene nga naye omulimu okuwangula n'okukola omulimu byanjawulo. Kitegeeza gwe walaba mukyala Honorable Nabila n'olaba nga bwa Lord Mayor atabusobola. Namugamba. N'omugamba nti kuba n'obwa MP namulanga wakibweggwe. Najja kuba Lord Mayor. Era namugambanga. Namugamba okumala ebisanja ebisatu mu Parliament. Tekifuula wakabi byokoze mu Parliament zibye bikulu. Bwinza wangu badde ebisanja mu Parliament ng'ozimbye ennyumba oguza amamotoka oyina faamu. Yes. Naye ebbanga ly'obaddeyo bw'obadde okiikirira oyina ky'oteesezza ekyusa ku bulamu bwabwe. Nanaga nti gundi bwe yeekwata ku kinsonga eno kikirwaki ndi wano. If you're not, era nti ennyo nogaba kabi kwano gwange nti bw'ozibya n'otuula mu sitting n'otabaako kyeyogedde kitereeza abantu ba konstitution baggwanga lyo. Newera wiiki negula omwezi neguwera omwaka ekiwera ekisanja gwe wenyini nyini oba oliddemu abantu b'olukwe eggwanga oba oliddemu olukwe oba tosaana kubeera mu neyanzege oyo no ye Honorable Harold Kaija. Tumulindiridde mu iyala okulaba nga ateeseza eggwanga lyattu Uganda ne East Africa okutwaliza wamu. Tujja mwebaza obudde bwasobodde okuba nga ate abutuwa ne Fik Media mukutu oguli ku Facebook amu ne ku YouTube. Tujja bebaza mwenna abatugoberera mu ngeri emu oba endala. Mbadde ne Hassan Musa ne Wahab Kiyanja nze Shafik Lwanga muziku wa Alhaji Abdul Nur Munyami. Mukama Katonda akunkuumire.